Program tuula tusome nate egguse nkwaniriza olunaku olwaleero nkwebaza okulondawo tuula tusome n'ogamba wano kwe nnina okubeera. Tuli ku katabo akambayiwa ow'abayizi Walabye Kimagoba ye muwandiisi, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, abeera mwanjuzi era omutesitesi. Nze Kamwa Koogera akutuusa ku puroguramu eno eya tuula tusome TikTok ne YouTube. Tuula tusome tuba twambalaganye bukanzu obusuuka buwenjuka. Sula ya 13 gye tuliko, Namusisi bamugoba ku mulimu. Namusisi amagezi g'omu kibiina bwe nkugamba nti gaali gamwepenye basimuwaayiriza. Ekyewuunyisa mpozzi ate mu kubala yali kafulu. Ate bwe gwatuuka ku bwegendereza awo Mukama yali tamufunyiddeko ku ngalo. Kyamazima yali atoolako butoole. Kitaawe nga bwe yali amanyi nti Namusisi si muwala mwemakuze, naye teyalonzalonza ng'amusindika wa mwannyina Saamu e Kampala. Ne Saamu teyakaluubirirwa kubeera ne mwannyina kubanga Namusisi emirimu yali agikolanga kalogoye, ng'okwatibwa n'ekisa okulaba ng'akola bw'atyo. Siikuluusa eyo, Namusisi engeri gye yali takaluubirirwa kubala, Saamu yamutwala mu ssomero erimu ayige okuwandiika ssente ezifuluma ate n'eziyingira mu bizinensi. Yafunayo n'akabaluwa ke era mwannyina n'amufunira omulimu gwa kuwandiika ssente eziyingira n'okufuluma mu bbajjira eddene era erya munne ennyo ayitibwa Peter bwe baasomanga. Ekiseera kyatuuka Peter omutima ne gwegomba okukwana Namusisi kuba yamulaba nti muwala mutuufu nnyo. Yeegezaamu enfunda nnyingi ayatulire Namusisi naye ng'alaba ate tekijja omukozesa okukwana omukozi we, emirimu nga gijja kugootaana. Lumu yeefamu n'ayita Namusisi mu woofiisi ye, bwe yayingira n'atuula. Awo Peter n'amubuuza nti n'asiriikiriramu katono n'ayongera mu maaso nti nkozi ofuna siringi mmeka mukwano? Ko Namusisi nti 5 mukwano. Peter bwe yawulira nga Namusisi amuyise erya mukwano n'abuguumirira nnyo, essanyu ne limutta era n'amanyira ddala nti kye yali ayagaliza embazzi kibuyaga asudde. N'ayongera okumubuuza nti ezo zokka zikumala? Ko Namusisi nti ze wamba ssebo. Peter n'ayongera nti tewandiyagadde kukwongeza? Ko Namusisi nti golaba ssebo. Peter n'amugamba nti kale weesalire zonna z'oyagala okukwongeza. Namusisi yaddamu nga yeewuunya nti neesalire? Gwe ssebo gwe oba onnyongeza ng'ogereka ku mulimu gwo nga bw'olaba guyimiridde. Kale okuddamu okwo Peter kwamuwuniikiriza. N'awulira nga omwana muwala oyo amumazeeko n'ebyewungula. N'alyoka amugamba nti bwe nkuwa olunaanazi n'abambi. Namusisi n'azzaamu essanyu ate omwetabisa okwewuunya nti annange ndaba gwe mukwano. Akagamba ako mukwano Namusisi yali amanyidde nnyo okukeeyambisa mu kwogera kwo kwa bulijjo era kaali tekakyalina nnyo makulu makusike mu ye. So Peter bwe yakawulira ye yakajjamu amakulu agataali mu mutima gwa Namusisi. N'ayongera okubuguumirira era n'agamba nti kale nkwongeddeko 10 zemmeka ezo? Ko Namusisi nti 9 mukama wange. Peter n'agamba nti kale ojja kugira ng'ofuna ezo okutuusa ate okutuusa n'akoma awo. Namusisi ekyo yali akiwulidde naye n'ayagala nnyo kiggweeyo. N'abuuzisa amadde amangi nti okutuusa nga ki? Ko Peter nti tubikomye awo. Oli mu puroguramu tuula tusome emboozi eri wakati wa Namusisi ne Peter mukama we. Peter mbwe ayagala mwogeza ku ssente, Namusisi tanneebuuza lwaki baagala okumwongeza ssente. Akagambo mukwano kamuyise ke kanaaluzaala ng'omuwuula amuliisa ku mmere. Tuli mu puroguramu tuula tusome. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, mbuuzaako ku b'ente abanzaala mwe mwazaala omulenzi Kkula. Mama wange Feva we bali kubeerayo ate ng'owagira mutabani wo
byonna byakola okuba nga omuzzaamu amaanyi, okuba nga ate omusabira n'okumulungamya mu ngeri emu oba endala. Ndikubbira akakajja ebbira. Tukyagenda mu maaso n'akatabo kano akambayiwa ow'abayizi, Walabye Magoba ye muwandiisi. Tuli ku vvubuka eriyitibwa Mbayiwa erigenda mu maaso n'okwegiriisa ng'ekigwo Ttentula. Namusisi ne yeegonza nnyo nga bw'ayogera nti, "Baami muulira." Ebyo ne yabyogeza kaloboozi kaseeneekerevu nnyo, ne muli Peter naye n'ayongera okubugoomirira. Era kaabula kata yeeviremu ddala ayatule n'ekyali kigaanidde ku mutima gwe mu biseera bye byonna eby'emabega. Naye kyakuma ku mumwa n'agamba bugambi nti, "Naye Namusisi, naye Namusisi, nkwa." N'abikomyawo. Kale yakikomyawo n'atandika okulowooza nti osanga oba empeera empya kaabadde katego kalungi akanaatemera kokka ekkubo erinaaleeta Namusisi nga tamwatulidde na kumwatulira nti amwagala. Wazira okulabira awo nga yeerese yekka gy'ali. Ekirowoozo munagamba nti kyandiba nga kijja kukola. Namusisi yalaba Peter akonye n'amujjukiza nti obaddeko ne kyewampitidde ssebo. Kale Peter n'agaana, n'agamba nti agenda okole. Namusisi n'akaanyaako nti ate ssebo by'obadde oŋŋamba. Mukadde kano ng'akamwenyumwenyu kaalina ku matama nga malayika omulamba kamutengula. Mu kiseera ekyo ebirowoozo bya Peter byali mu kabbinkano. Erudda muli ng'alowooza nti owange, bwe nva mu kwekwata omusoobooza ndaba omuntu wuuno ayidde bulungi. Ate n'erudda ng'alowooza nti aleka ggwe tobukuta kibe nga tekinnakenena ndusu. Byali birowoozo ebyali mu Peter. Nkubuuzaako, nkwebaza okuba ng'otambula nange. Pulogulaamu tuba tusome mwe tuli. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde. Nze Mwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulaamu eno. Tuula tusome. Tubeera kuno nga tusoma obutabo obw'enjawulo nga tunyumirwa ate nga tuyiga. Kano bakayita Mbayiwa ow'abayizi.